wano webaamala okusuula Idi Amin omugenzi oyita Ojoko yatendekejje Kambwe nnyo n'agenda mu West Nile kumpi n'asaanyaawo buli kantu konna ng'agamba nti mwatujja mu buyinza ne tubonaabonera mu buwaŋŋanguse ne batta abantu bayitirivu ne boonoona ebintu bya West Nile byonna. Omuganda ogwo omwoyo tagulina. Bannayuganda basaana batutegeere nti omuganda bw'ayogera ku nsonga ze ne bwe twogerera wano talowooleza mu kubba oyiro w'ebunyolo, talowooleza kubba nte z'Abakaramojja, ate talowooleza mugenda kutirimbula bantu olw'okuba bakoze ensobi wano mu Buganda. N'olwekyo Abaganda tulina okugenda mu maaso n'omwoyo ogwo, n'olwekyo kituwa obuvunaanyizibwa nti kyonna ekisoboka okukolebwa tulina okukikola nga tunoonya okwejja ku njegere naye mu ngeri y'emu ng'obulamu tubusigaza nti obulamu bwa mugaso, obulamu Katonda yabuwa era teri muntu mulala yenna asaanidde kubutwala. Kaakati bannange bino nga essebo ngende maaso. Kaakati bakulu okusaanyaawo Buganda kijjira mu ngeri za njawulo n'ebyobufuzi nga mwe mubyogeddeko, okukola katemba, okugulirira abantu baffe n'okukola ebintu ng'ebyo batunde Obuganda. Ekyo tujja kyongerako okubbibwa mu ngeri embi ennyo, okugeza Abaganda baagenda mu Luweero okulwanyisa effuga Bilyobote, kubanga omuntu ng'omukulu Kakooza Mutale yagenda mu Luweero mu October 1980 atandika okulwanyisa effuga bbi nga n'okulonda kwa kinaana tekunnabeerawo. Omugenzi Dr. Kayiira Andrew yatandika olutalo lw'okugezaako okununula Buganda okuva ku lunaku lwe baasuula Profesa Lule. Okimanyi oyo 79. Kaakati Museveni bw'amanya nti abantu bano bagenze mu nsiko n'agenda n'abagamba nti ensonga zammwe ze zange tukwatizze wamu, era bwe yalidde ekyannyanda n'ayogera ekyakkaanyizibwako era n'akiwandikako mu kitabo kye, naye mu ngeri ekyukamuko. Okukkaanya kwali nti olujjawo ejje eryali likwata abakazi n'okutemula abantu n'okubba, Bannayuganda twali bakutuula wamu mu mirembe awatali kunyigirizibwa, awatali manipulations. Tutunule mu nsonga za Uganda tusalewo ekyokukola nga Bannayuganda ku nsonga ffe ze twali tumanyi era ezatuwagiza olutalo lw'e Luweero, nti olunajjawo abasajja abo tujja kutuula tuyingire mu nsonga zonna n'emu ku zo ng'egamba Uganda ekyasobola okusigala ng'ensi emu n'efuna emirembe n'esobola n'okulaakulana, oba ebintu byonoonese nnyo buli muntu asaana addeyo ewuwe yeetereeze, oluvannyuma mirembe tuyinza okuteeseganya ne tulaba oba tuyinza okukolera awamu mu ngeri eno oba endala. Ekyo kyekyakulwanya. Tetwalwana Museveni tuwa amasannyalaze kutuzimbira nguudo, kubanga omuntu ategeera akiraba ti ne Kadafi eyazimba enguudo n'awa abantu amasannyalaze ag'obwereere, n'abawa okusoma okw'obwereere, n'abawa enguudo ez'obwereere. Mu nkomerero ya byonna ebyo omuntu si yali anoonya byokka, nga bwe tugamba nti omuntu tabeerawo ku mugaati gwokka. Abaganda obwakabaka bwaffe buli spiritual, ebyennono byaffe biri spiritual, eddiini mweri, buli kimu mwekiri. So bw'oba tosobola kujja muntu ku ddiini ye olw'okuba gw'oyagala omufuge nga tategeerekeka, oba omufuule kyonna ky'oyagala omufuule, oba okoze ensobi y'amaanyi, z'ensonga ezo zennyini okujja ku bantu eddembe lyabwe. Ne bw'obawo ebifaanana bitya, mu nkomerero omusango gwe bakusalira gwe musango gwe baasalira Kadafi. Tetwagala kugenda eyo, twagala fundamental change. Naffe tulabikeko ng'ab'omu Kenya. Kenya omwaka guno waliwo omukungu waayo yafa, ne mpulira essanyu okulaba nga Moi ne Kibaki ne Prime Minister n'abakulembeze abatakyali mu gavumenti bonna nga bali ku mukolo gw'okuziika omugenzi oyo. Naye ngamba nti naffe Abafirika tutandise okweteberezaamuko, kuba mu Amerika nakirabanga
mukwano gwa Amerika nnyo bwe yafanga ow'ensi ez'ebweru nga bapulezidenti bonna ababaddeko abakyali abalamu bagenda mu kuziika okwo kubanga omuntu oyo abadde mulungi eri Amerika mu kukolagana n'Amerika n'okulaba nti America's interests ziri taken care of. Kwegamba Museveni bwe tuba tusobola omuwonya kubanga omuntu oyinza omuwonya gwate Sawulo teyafuuka Pawulo. Bwe tudda wano mu Buganda Kabaka Muteesa gwe baayitanga Mukaabya tetwamwagala nnyo ng'afuuse Muteesa. Bwe kibanga ekyo kikyasoboka ku Yoweri Museveni awo tulina okuba nga tulowooza ng'Abaganda abataasa omuntu kuba tussa ekitiibwa mu bulamu bw'omuntu ate ekyokubiri n'abatukoze ebibi tetusala kikiira kugenda kuwoolera ggwanga. Kaakati njagala mbategeeze kuba amaloboozi ngawulira amagezi ga Ssekabaka Muteesa yasooka gaali mayitirivu kuba yagezaako okukendeeza okufiirwa mu Buganda era tukimanyi nti okufiirwa yakukendeeza bw'otunuulira Buganda n'ogigeraageranya ne Bunyoro. Kaakati ne Kabaka Muteesa bwe yagenda mbuwaŋŋanguse bwe yatuuka e Bungereza ab'amawulire nga bwe babeera baamugamba mesegi ki kati z'oweereza Abaganda ebintu nga bibi bakujje ku Bwakabaka kati oli mbuwaŋŋanguse. Kabaka Muteesa n'agamba nti Abaganda mukuume emirembe era mu kugezaako okutaakiriza obulamu bw'Abaganda. Kabaka Muteesa Ssekabaka Muteesa yali mutuufu nnyo kubanga Obuganda tebwali bweteefuteefu kulwana lutalo n'amagye ga Bote mu 1667 naye kyava mu ebyo byonna bwenja okuyita Mawumawu kuba olutalo lw'omu Luweero lwalwanibwa Baganda ye yali Mawumawu bw'Abaganda okujjako colonial rule ey'omuddugavu Milton Obote. Mawumawu y'omu Luweero tetwagala ate kufuna Mawumawu yakujjako Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo twogere nga bwe mugambye mwogere kaati tuli nkoko njeru ategeere amanye waafunira nti ogenda mu maaso ng'okugunya Abaganda n'okubafugira ku mmundu. Obote yakigezaako yakikola naye obulamu bwe bwafuna ebizibu bingi nnyo era ne ku ssaawa ya leero mugamba nti oyo taata wa ggwanga. Oyinza otya okuyita omuntu taata wa ggwanga ng'Abaganda bo bagamba ti bwe tulaba ku mulambo gwe tugwokya ate ng'Abaganda bali population y'Abaganda nene nnyo mu Uganda. Kwegamba nti oba wejjeeko akantu konna kewandigambye tinaawoolese erinnya mu ggwanga ly'obaddemu pulezidenti okumala emyaka. N'olwekyo bakulu nga twogera ku bintu bino makubo ki ge tuyinza okukwata okulaba tetufuna Mawumawu mulala nga Mawumawu gwe twafuna ku Milton Obote. Mawumawu ng'oli wammwe nga babadde bakutwitinga unfairly mu buli ngeri ojja kuwangula olutalo olwo kuba nze nakigamba Obote bwe nakomawo ono mu 83 bwe nakoma mu 83 nagenda ne ntuukirira omugenzi Paulo Muwanga yali vice president wa UPC ate nga vice president wa ggwanga ate nga minister of defense. Nali simumanyi nali simusinkanangako. Omukulu Mugwisa ye yantwala ne musinkana mu 83 omulundi ogwasooka ne mugamba ssebo abantu mu Luweero bafa abayekera bajja kuwangula olutalo luno bwe baluwangula obuwanguzi mu ngeri embi ab'engulu bayinza okufuna ebizibu n'ebintu bijja kwonooneka. Lwaki kutupe ne Milton Obote temutereeza Uganda kuba musobola okugitereeza? N'aŋŋamba nti eyinza otya okutereeza ne mugamba ti ebintu byonna bye mubbye ku Buganda bwe mujjawo constitution ya 67 ne mulangirira nti kati muzze ku constitution ya 62 eyo bantandikwa nnungi. Kakati ekyava mu ekyo kulowooza nti ndi wa mutawaana nnyo era n'empitako mwambuuse ezembye nnyo Mukama n'ankuuma nenziyitamu. Ezo nnyinza okuzoogerako omulundi omulala naye ekituufu kiri nti nze ku biwandiiko ebyatwalibwa Dr. Milton Obote nga Paulo Muwanga yabisayininze mu biwandiiko ebyo byenkakasa nti ku UPC gyebiri bagamba nti Dr. Peter Musoke Gukiina
ye yali chairman wa drafting committee eyawandika UPC Buganda ng'erwanirira ebya Buganda nga tugamba nti bozaawo constitution ya 62 eba nti ntandikwa nnungi okutandikirako okuzaayo ebintu bya Uganda ebeere emirembe n'olutalo twali tusobola okudukomya ku biseera ebyo ne tugamba nti booba baliwo engeri endala gye tulina okulongosaamu eggwanga ng'ebintu tebinnatuuka gye byatuuka. Kaakati bakulu okusooka mu biseera ebyo nayogeranga n'aba DP kumpi on a daily basis ne njogera n'aba UP n'omugenzi muwanga na buli kimu, era mu bintu ebyo nze ndowooza nkimanyi nti mwe mwava enkyukakyuka ze twafuna mu 1985. Ebyo nabyo tuyinza okubikoonako ddala. N'olwekyo bakulu bwe twogera ku nsonga zino mawumpolo kusirya ekkubo lyokka